Some companies are selling our girls purposely for organ harvest and sacrifice. Okukukusa abantu muze oguli ku mutendero gw'ensi yonna guno nga tegusosola myaka oba kikula kya muntu, musajja, mukazi oba mwana. Kiteeberezebwa nti abantu akakadde kalamba be bakukusibwa okutwalibwa mu mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Ekikolwa kino kimenya mateeka era nga kino kisobola okubeera nga bakukukusiriza mu ggwanga lyo oba okukutwala mu ggwanga endala. Kyokka ebiseera ebisinga ekisinga okubeera eky'obulabe kwe kubeera nti be bakukusa tebafuna mu ntuuyo zaabwe, wabula abo ababakukusa entuuyo zaabwe be bazifunamu. Bano babakozesa emirimu egy'enjawulo omuli okukola ennyo ate ku mpaka, mubaamu ebikolwa eby'okuliisa amaanyi naddala ku bakyala oba okubakozesa obwamalaaya. Ebiseera ebisinga abantu abasinga olubatuuse emitala w'amayanja baba babasuubiza ensi n'eggulu, emirimu egitemagana nga zaabu, naye okutuuka eri ng'emirimu gye balina okukola mwana wattu gy'alejjalejja omuli n'obwamalaaya. Kale bwe batuuka nga tebalina kyakkola, bakazi battu bamanyiira embeera ne batandika okulejjesa. Okusinziira ku alipoota y'ekitongole kya United Nations Office for Drugs and Crime, kino nga kitongole ky'amawanga amagatte ekikola kunoonyereza, kyalaga nti ebitundu 5 ku buli 100 eby'abantu abakukusibwa okwetooloola eggwanga lyonna omwaka 2020 baatwalibwa kukola bwamalaaya, so nga ate ebitundu 38 baatwalibwa kukola nnyo ate ku mpaka. Mu mwaka gwa 2020 abaakukusibwa okugenda okutunda akaboozi ebitundu 67 baali bakyala, kyokka ng'ebitundu 67 ebyabo abaakwatibwa ne banoonyerezebwako nga bakukusa abantu baali basajja ate ebitundu 33 baali bakyala. Ekitegeeza nti abasajja be basinga okwenyigira mu mulimu guno ogw'okukusa abantu, ate ebitundu 46 ebyabo abaakukusibwa baali bakyala, ebitundu 34 baali baana n'ebitundu 20 baali basajja. Omuze guno gw'okukukusa abantu gwatandika mpola nga waliwo abagenda mu masoso g'ebyalo n'ebitundu ebirimu abankuseere ng'Ekkalamojja ne bajjayo abaana ne babaleeta mu bibuga naddala mu kibuga Kampala, Jinja n'ebirala ne babateeka ku nguudo okutandika okusabiriza, olwo nno nga basabiriza balina babboosi baabwe be batwalira. Street children, and most of these children are from Karamoja area, as you have realized. Gavumenti oluusi evaayo okukozesa ekifuba n'omukono ogw'ekyuma okujja obwana buno obuli ku nguudo, naye nga buteerere. Abamu ku bakungu ba gavumenti baavaayo ne bavumirira omuze guno era ne balabula nti oyo yenna anaakwatibwa nga gwenyigiramu kakumujjuutuka. Yenna asangibwa nga ali mu kikolo ekyokuleeta abaana ku nguudo avunaanibwa n'asibibwa. Okuva etteekerero lyafulumya twakasiba abantu 56 era emirimu egimu gye tukola gya rescuing bwana buno obubeera ku nguudo bu street kids. Era olwaleero tuli wano nga tufunye rescuing abaana 161. Kigambibwa nti ekimu ku biviirako abaana bano okujja ku nguudo nga n'abamu bakukusiddwa bukukusibwa y'embeera y'omutema mpola ogubabeera obukiika buli lukya, anti akadde ery'omumwa kabeera kakkekwa nga kakuwammanta buwammansi. Embeera y'obwavu kye kimu ku ebyo ebiviirako abazadde okwagala okukozesa abaana baabwe mu ngeri etesaana. Aginensi Igoye ono nga yali ayogerera ekitongole ekirwanyisa ekikukusa abantu mu ggwanga Uganda agamba nti omuzadde bw'atuma omwana we nti genda oleete emmere ate nga tamuwadde ssente, kitegeeza ki? Kitegeeza nti amutumye agenda asabirize oba yeetunde. Words people just use, and you have to understand what they mean. When a mother tells a child, go and bring sugar and does not give them money, what does that mean? And it was a common terminology. It meant that girls, you go and have sex and bring food. Aneti Kirabira
ono nga executive director w'ekitongole kya Rahab Uganda agamba nti abaana abato bangi bali mu bifo ebisanyukirwamu gamba nga amabaala, ebikaali n'ebirabo by'omwenge, kyokka ng'ekisinga okubeera ekibi bakozesebwa mu bikolwa eby'omukwano basobola okufuna ekibabeezaawo, ekintu oluusi ekireetera abaana bano okukosebwa mu bwongo. And so you find that there are young children in brothels or in bars, in prostitution, that are being exploited. And those things really have an impact on somebody's mental state, psychological state, emotional state. Twino Mujuni Julius ono nga kamisona wa poliisi mu kitongole ky'ensonga ez'omunda mu ggwanga agamba nti abazadde abamu beekwasa obuwangwa olwo nno ne balyoka banyonyonta abaana baabwe nga babatunda eri abasajja ne babakako okufumbirwa ate nga tebanneetuuka. You find what people believe is culturally good, it is a form of exploitation, and this has been in form of sexual exploitation and forced marriages. Igoye ajulira nti mu bitundu by'ekyotera naddala mu bitundu ebiriko ennyanja nti bano ssebo balina n'obufumbo obwaliizi mwe baleetera obwana obuto ne kafumbayo wiiki 2, wiiki 3 ne kakola emirimu gyonna egy'obufumbo nga mwe muli egy'okwala obuliri n'egy'okuvujjirira omwami omukwano. Kale sabbiiti ezaamuleeta bwe ziggwako ako nga kagenda nga baleeta akalala. And I remember going also to Chotera, and in Chotera and those fishing communities, there was a common language, you know, that marriage on lease. It meant that, somebody would bring a young girl, have 2 weeks. She performs all the roles of a married person for 2 weeks and she's out, and they bring another one. It was common terminology. Taira Danman okuva mu kitongole kya Human Trafficking Institute agamba nti abantu abamu balina endowooza nti ekikukusa bantu kuyitibwa kwa nsi yonna era kusaanidde. There is a misconception in Uganda that most of the human trafficking is occurring across international borders. Ono annyonnyodde ekikukusa bantu nti buli lwolaba omuntu yenna nga waliwo afuna muntu uyoze ye nga tafunamu nga yakola ennyo kyokka nga bamunyunyunta, ekyo nakyo kiba kikukusa bantu. Human trafficking kubanga tekikkirizibwa. Anytime you see someone being exploited for the benefit of someone else, you're seeing human trafficking. Ebbula ly'emirimu lyerimu ku makubo abakukusa abantu mwe beerimbika nti banoonyeza abantu mirimu. The unemployment and the poverty levels is usually a factor, traffickers rely on, to lure, their victims. Pamela omu ku bakaawonawo b'okukukusibwa agamba nti ye oluvannyuma lw'okunoonya omulimu mu Uganda ne gubula, sengaawe yatunda ku kibanja kye bambi n'amugulira paasipooti ey'amangu giyita express passport asobole okulinnya ebbaati agenda kakkalabye. But because I was desperately in my country looking for a job and I could not really get one, my auntie sold partly of her land and bought me an express passport. Simon Peter Mundei ono nga ye mwogezi w'ekitongole ky'ensonga ez'omunda mu ggwanga agamba nti abakukusa abantu bano babasiigira ekifaananyi ekirungi nga zaabu mwereere eri eyo gye balaga, olwo nno bambi nabo ne bayitika nga babasuubizza ensi n'eggulu. So what happens, companies go to villages and organize what we call barazas. They paint a very rosy picture of what happens out of Uganda. They promise these girls heaven on earth. They wrap it beautifully. Ne bakugamba nti ogenda kola eri waliyo sente, you'll come back, nge obulamu bwo bukyuse, everything is good. Kigambibwa nti abawala abasinga bagenda mu Middle East okukakkalabya 95 babeera basingo mazaazi abalowooza nti tebakyalina kiddako okujjako kugenda ku kyeyo. These are the people that they found in the communities where they have nothing, they have no option for life, and they promise them to have abundance. Oyinza okwebuuza lwaki abakyala be basinga obungi bano mbo batulugunyizibwa mu bufumbo, kale bwe bubayinga obuzito ne basalawo beetegula ekibabu bafune ku kalembereza, bambi ne batamanya nti oluusi babeera babuuse mu kalaayi ate ne bagwa mu muliro. I left because I was mad at my husband. I thought when I get far from him, I would have peace.
Abaffe obadde okimanyi nti be bakukusa bambi oluusi babeera tebakimanyi nti bali mu kubakukusa. Wuuyo Joan Ndagire yakigwako. At first I did not know that I was being trafficked just like everyone else. Yeah, because in most cases, like I always say, the trafficked don't know that they are trafficked. Ono eyamutwala yalimba bazadde be nti agenda Dubai kukola mulimu gwa woteeri na supermarket. This man who was a friend to my relative lied to my relative that, you know, they have a company that is taking workers to Dubai to work in hotels and supermarkets. They organize these girls and then move them like sheep, you know. They put them in a place in Kampala. They talk to them. Now, meanwhile, they are cutting deals with the people from out, the traffickers who are out of the country. I think negotiating how much they should pay them. Joan yakola ku byetaago bye byonna ebyamusabibwa, naye omutima gwe gwatandika okufa n'okumutundugga ku lunaku lw'okusimbula okugenda ku kyeyo, anti ng'abamutwala batandise okwogera amatankane nga bamugamba nti pasipoota yeefunye obuzibu, bagenda kusooka kuyita wansi mu ggwanga erya Kenya. There is a change of things. You are going to pass via Kenya. You know, your visa had issues, so in the process of rectifying your visa, you had to pass via Kenya. Abaffe biki ebyaddirira? Joan yagenda ku kyeyo oba teyagenda? Bwe yatuuka ku kyeyo kyekyaliyo? Lindirira ku Lwokutaano olujja n'alipoota namutaayika ku Kikukusa Bantu.